Where? Unfortunately, Kalema is timing her, so it becomes hard. Oh. Kalema is this big male. The second high ranking. Kolebwa okulabika nti omuwendo gw'amazike gweyongerako kugezaako okukendeeza ku ebizibu ebireeta amazike gano omuwendo gwayo okukendeera. Ekizibu ekisookera ddala kwe kusaanyaawo ebibira byaffe oba okutema emiti gy'ebibira. Uganda yaffe mu myaka gino emyaka 5 egiyise ebibira tubisaanyizaawo tutema emiti kumbe ebitundu nga 5 ku buli 100 emiti gyonna egiri mu Uganda. Ate bino ebibira ebiriwo bye bikuuma ebisolo bino. Kati wotema ebibira ebisolo tebirina wakubeera. So kyekisooka ekisingira ddala ekireetedde omuwendo gw'amazike okukendeera mu ggwanga lyaffe. Naye ekirala ekyeyongeddeko okubiyigga. Ekizibu ekyokubiri kyakubiyigga oba omuzungu kyasobola okuyita poaching. Abantu abamu bagenda mu bibira ne babiyigga nga baagala kujjako emikono, baagala kujjako obwoya, baagala kujjako biki bye bakozesa mu ndiyita oba eddagala ly'ekinnansi okukola charms ebintu bwe bityo, naye nga tebamanyi nti amazike gano ge bali mu kuyigga tegasobola kuddawo mu bungi mangu ng'ebisolo ebirala. Kubanga amazike tegazaala nnyo, ezike lijja kuzaala emirundi nga 1 oba 2 mu myaka emitono gy'erina kwano ku nsi. Kubanga nabo ng'abantu girabirira nnyo abaana baagyo. So, bizaala ekyana ne kikirabirira okumala emyaka nga tekinaba kuddamu kukola kuzaala kirala. So kirwawo ekyo kyokka kireetera omuwendo gwabyo kusayo ate ne tufunayo n'ebirwadde ebirala. Nga bino ebirwadde bimugeze nga mulda zi Ebola ziki. Kubanga tutandise okuyingira ebifo bye tutasaanira okuyingira amazike n'ebisolo ebirala gye bibeera ate ne tujjayo obulwadde ate n'era ne tutwalayo n'obulwadde. Ekirala ekiriwo amazike gano kubanga engeri gye gabadde gatufaananamu nnyo. Amazike gakozeseddwa okuteekawo okuvunula kaŋŋambe eddagala limu lye tukozesa okusingira ddala vaccines ennyingi ze tukozesa bazigezesa mu mazike ate zigezesa ne baziteeka mu laboratory zimalamu emyaka kati bazikwata nga buli bwana buto zikena ne batwala mu zisakasi ne batwala mu laboratory. So ebyo byonna bireetedde omuwendo gw'amazike okukendeera. So mirimu gwaffe gwakugezaako kubikendeezaako. Ebisookera ddala tulabike nti ebibira bya patron omupya tulesanyukiddemu nnyo. Patron waffe abadde mama Janet Museveni okumala emyaka 25 kuba we twatondebwa ng'ekitongole. Kati mama naye mwaka oguwedde yatugamba nti ayagala kulekulira atufuneyo patron omulala n'atuweereza muwala we Diana Museveni Kyalemera. Ate ku lunaku lwaleero Kyalemera akkiriza okutegattako nga patron waffe agenda tuyamba okutufunira abantu abagenda otuleetera obuyambi okulabika nti emirimu gyaffe gigende nga gyeyongeramukko ate naffe omuntu gwe tusobola okukozesa okufuna obuyambi. So leero tufunye patron omupya gwe tubikudde gwe namwe mulabe azze n'atwegattako leero ate agenda kukolagana naffe emyaka egigenda mu maaso. Kati n'ekyokubiri ku lunaku luno twanuveirinzeyo logo yaffe empya Chimpanzee Trust. Ogenda mu ggwanga lyaffe mu Uganda ekitongole kyaffe tekimanyiddwa nnyo okusingira ddala batera kumanya Jane Goodall n'oba nga be baatuzaala naye ekitongole kyaffe kiyimiridde ku bwomu. So badde tekimanyiddwa nnyo. So tusazeewo nti mu kifo ky'okuwulira nga buli kaseera tugamba ngamba Ireland ekitongole kyennyini ekiri registered nga Chimpanzee Trust nakyo kikole kimanyiddwe. So tukoze kalogo kaffe ketugenda okuba nga mu myezi egijja nga tupromoting. Tusanyuse nnyo kubanga tuzze okujaguza olunaku olw'amazike gonna mu nsi, okulujaguza n'okwenyumirizaako
okwenyumirizaamu ku bye tutuuseeko nga Uganda mu kulabirira amazike ag'omu nsiko n'agali mu captivity, ate era n'okwejjukanya okulaba tugenda tutya mu maaso, tuteekawo tutya enkola etuyambisa okukuuma amazike gaffe. Olunaku lubadde lwa njawulo nnyo kubanga tukozesa omukisa guno ng'aba Chimpanzee Trust okwanjula petroni waffe omupya. Petroni waffe omupya ye mukyala Diana Museveni Kyalemeera nga yagenda okuba nga atutwala mu maaso okulaba nti Chimpanzee Trust ekula nga atuyambako okulaba nti atutuusa mu bantu abalala nga tukola partnerships n'aba nga atuyambako n'okunoonya ensimbi ezigenda okuba nga zinyifu nnyo olwaleero kubanga tujaguza olunaku lw'amazike ne tutunulamu nnyo ne mu bizibu amazike bye gasanga naddala mu nsiko eyo gye gabeera kubanga ebizibu ebyo y'ensonga lwaki amazike ago geesanga wano. N'olwekyo tulina okulaba nti tubikolako galeme kujja wano mangi. Kati ffe wano nga Engamba Island tulabirira amazike 54. Kati amazike ga 54 galina ebyetaagisa bingi. First of all, olina okuba nga olina abakozi abamala okugalabirira, olina okuba nga olina emmere emala okugalabirira, ebyo byonna byetaaga ssente. Olina okuba nga weetaaga eddagala. Kati bw'okolanga health checks oba nga okwebera amazike gano gonna olina okukozesa eddagala eritali wano mu Uganda nga olina okulifuna okuva wabweru w'eggwanga. Kati ezo na ssente kubanga ssente nnyingi okulaba nti tufuna amadagala ago okuva wabweru. N'olwekyo nkubiriza bannayuganda mwenna abatulaba nti bwe tuba nga tulabirira amazike gano gayamba nnyo okutumbula okukuuma obutonde bw'ensi ate n'ebyobulambuzi by'eggwanga. N'olwekyo mbasaba mutujje mutukwatireko mu ngeri ezitali zimu na zimu. Osobola okukyala bw'ojja n'okyala wano Engamba Island oba oleese ku ssente, essente ne ziyamba okulabirira amazike, ne ziyamba okusasula emisaala gy'abakozi, n'oba nga otadde ettoffaali mu kulaakulanya ekifo kino. Nga bwe kiri nti nno amazike ng'ovudde ku bantu, ensolo eziddako ezifaanagana ng'abantu ge amazike. Ate endwadde ezisinga obungi ze tulwala amazike nago gakola ki? Gazirwala. Kati okugeza ng'akawuka k'omukemenya amazike ge gasobola okukafuna oba ssenyiga n'olukolo okusinga ddala ssenyiga n'olukolo lwe bizibu TB. Kati okujanjaba ezo endwadde ate ensolo okujanjaba ensolo togenda gigamba nti no leero ogenda kunywa booti ogenda kukola booti ekirize. Kati ffe bwe tukola tukwata eddagala lino eryabulijjo abantu lye banywa n'oteeka mu buugi otaddemu sukaali then n'okwata n'okola ki n'oliwa ne linywa. Naye ago amaddagala eddagala erala mu Uganda terirabikamu. Mulina okukola ki? Okulijja mu nsi endala ezabweru. So bimu ku bizibu naye bye tusobodde okukola ki? Okujonjola bye tuba tufuna nga tulabiragana zino ensolo z'omu nsiko. I'm honored to be a part of this year's celebration in honor of our closest relative in the animal kingdom, the chimpanzee. I'm even more humbled to take on the role of the patron of the Chimpanzee Trust. I'm grateful for the trust that Mama Janet, who is our patron emeritus, and the board have placed in me. It's a thankless job, but the generations that come after us will be grateful that you have been diligent in preserving these magnificent and intelligent species for posterity. Also, on behalf of the tourism fraternity, who have been benefiting from the fruits of your labor for years, I thank you from the bottom of my heart for the work that you do. On July 14th, 1960, Dr. Jane Goodall set foot for the first time on the shores of Gombe National Park in Tanzania. World Chimpanzee Day was created to commemorate this day 64 years ago.
We thank Dr. Goodall for the tireless efforts she and people like her have made in the last 6 decades to raise awareness about this unique species and to improve their welfare. Both, Dr. James said, the population of chimps here in Uganda in the wild is about 5,000. Population growth across the continent has led to the loss of habitat, as we humans have been cutting down forests for agriculture and timber, which is the major cause of this decline in numbers. Poaching for bushmeat is another major threat to the survival of the chimps, as well as the Chimpanzee Day is not only held to celebrate our closest animal relatives, but also to raise awareness about these threats to their survival. It can also be used to promote the welfare of chimps in captivity.